Mukama yayamba abayizi bali ate mwayongera abayambire ddala ekisingawo. Abazadde, abayizi n'abasomesa b'essomero lya Naggalama Junior School nga bali wamu n'abatandisi baalyo beegasse mu kitambiro ky'emmisa eky'okwebaza Katonda eyabasobozesa okuyita obulungi ebigezo bya PLE eby'omwaka 2025. Ekitambiro ky'emmisa kino kikulembeddwa Father John Baptist Sonko okuva mu St. Mary's National Major Seminary e Gaba. Museveni, gye muli mwalidde ku breakfast? Are you Museveni? What about you? What about you? What do you want to become? What about you? Lawyer. What about you? The doctor. What about you? What about you? What about you? What about you? Father Sonko asiimye ekikolwa ky'okwebaza Katonda ekikoledde essomero bwe bajjukidde nti ebyo bye baakola mu bibuuzo bya PLE ne bikomawo nga Naggalama Junior School erimu ku masomero agaasinga mu disitulikiti y'e Mukono. Father Sonko awabudde abasomesa bulijjo okukitwala nga kya nsonga okwekwata Katonda y'aba abeera omukulembeze waabwe mu buli kye bakola ng'olwo bwe basomesa abayizi lwe bajja okusobola okubitegeera n'okubiyita nga batuuse mu bibuuzo. Our former candidates to excel academically, and also God who helped the teachers, to help those kids to reach that excellence. So we are here to extend our great thanks to God because of His assistance and because of His mercy. The Bible tells us that unless God builds, the builders build in vain. Yesonga lwaki tabakubisa bannange ntenga twebaze ate leero ndooza mubadde muteekwa okwebaza because you got 100%. Kati abamu muyinza okuddawo nga abasomesa twasomesa nnyo, abayizi twakola nnyo dayirekita nakola nnyo, abazadde twakola nnyo, naye tetwerabira nti Omukama yatusobozesa. God who helps us. Whatever we achieve, let us not attribute all that to ourselves, but we attribute all to God. Omukama oyo era mwebala okubanga muvudde Mukama bannange twebaze oba bali abaana bagenda well and good, but for us as a community we need to extend our great thanks to God. Awadde abatandisi b'essomero okuli Lawrence Lugoloobi n'omukyala Obudde okubuulira abantu ku wa gye bavudde n'essomero lino ate wa gye balaba ebiseera by'essomero lino eby'omu maaso. Beeyanzizza nze Lugoloobi mpulira bulungi nnyo, neebaza nnyo Katonda. Nze kyensinga okulembeza Katonda kubanga ngaffe tulina kituli naye Mukama yatuyamba esobola okutuuka. Mwogedde nnyo Katonda naye singa siikirani bakuziza amasomo g'Essande wedde. Naye bamusibeni bano bayinza obbakwata banga mugenda muwoza ebya Katonda bwemutuuka ku Ssande ne mweba otulo twammwe bisalo byakanya okimanyi nsomale emmisa oluusi nze neetegeeza bali basitafu members ababeerawo abamu ne babeerawo bihafuhafu. Simanyi gaffe musobozi waffe naye ekisa kya Katonda kikituusizza wano. Simufu nga bw'oyogedde nti twatandikira kiri ekizimbe kyaffe kyemmanga wali kyetwatandika nakyo twalina puloti y'emu 1998 najja ne mukyala wange oyo ne tugigula yali awo nga mulimu emmwanyi abuyiriri wabogeddeko bwe twatandika. Naye kati Katonda atuwadde ekisa, atuwadde ebirungi n'obusobozi okuba tutugaziye okutuuka ne gye tukoma kati. Kikyo ekigendererwa kyo olaba essomero ligera kiri kyoyagala kyolya nga you are still yearning to grasp it and so that you may be fulfilled in life.
ekigendererwa ekikulu kubanga wano mu East and Central Africa nga ffe tusinga okufulumya abaana ab'omuzinzi. Clap for him. Abaana era tufuba okulaba nti tusomesa omwana omulambo, yogedde ku by'okulima, yogedde ku by'okukola okufumba, fere tutiitirya abaana. Tufuba okulaba nti omwana tumuwa ekyo kinaamuyamba okubeera mu nsi wonna waali ng'ajaawo ate nga asobola okuweereza eggwanga lye. Oyinza otubuulira ku bye wayitamu mikyaligo naye byoba oli ebikufudde ekyo ky'oli. Obulamu bwali butya? Bwali bwangu? Bwali obulamu bwaife tuli bangoba za mbogo, era abantu bembeera nabo mbagamba twatandika okusoma nga tutambuza nabigere nga tetulina nangatto, nasobola tatandikira wali mu bafaaza, naye nze ekikulu natandikira mu ssomero ly'abafaaza awo Naggalama. Naye ekirungi era nze nali nga nsinga kubadde tunasomanga nabo banjulira bambeera obujulizi, naye nga tutambuza bigere fe tetwalinanga ngatto, era nga fe okuva awaka genda ku ssomero tetukyalakyala. Era ffe nze nakula ne nakifuma simanyi eyo, era zantu nabaga nti akatagenda kifuma ako nze nkalo tegeddemu obukulu, naye nga twabeeranga wali mu lutengo tuva kuwaka tugenda ku ssomero, olw'essaande tugenda ku kyaki, olwo nga biwedde ateekera ku mandi tugenda ku ssomero, naye okugenda okukyalakyala zire busenyo nga simanyi eyo, busenyo omanyi eyo kumpi ne lutengo, naye nga nayo simanyi ffe nga tetutambula tuva waka tugenda ku ssomero na ku kyaki nakudda waka, naye nga tutambuza bigere. Thank you so much, Mr. Mpolo. Y'omukulu w'essomero Ronald Rujanganya abuulidde abazadde nti ku bayizi 52 essomero lye lyatuuza ebibuuzo bya POE omwaka oguwedde bonna bayitira mu ddaala lisooka ng'ate 3 ku bano baafuna obubonero 4. Erinnya nze Rujaganya Ronald nga yenze head teacher wa Naggalama Junior School. Neebaza abayizi baffe abatufudde ensonga olwaleero ab'omwaka 2025, naye tubeebaza olw'enkola gye baakolamu, ate tubeebaza n'okutuweesa ekitiibwa nga Naggalama Junior School. Bassebo ne bannyabo abali eyo, twakuŋŋaanye wano ku nsonga ya miramwa 2. Okusookera ddala okwebaza Katonda olw'ekirabo kye twatuukako, olw'okutufuula abawanguzi mu abo abaawangula omwaka oguwedde. Ekyokubiri, twakuŋŋaanye wano okwongera okusaba Katonda ayongere okutugabirira, atuwe ensimbi, atuwe obulamu obulungi, atutaase embeera yonna embi, ate atutemera amakubo agasobola okuba nga twongerayo abayizi baffe bano okutuuka we tubaagala. Bassebo ne bannyabo, Naggalama Junior School ssomero lya private naye nga lyawandiisibwa mu minisitule ey'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo, era okuba lwe twafuna sitting center mu mwaka gwa 2023, ensoma yaffe oba enkola yaffe ezze mwaka ku mwaka nga yeeyongerako. Mu ebyo njagala okubajjukiza abatufudde ensonga olwaleero okujja okuba nga twebaza Katonda. Twatuuza abayizi omwaka oguwedde baali 52. Mu baana 52 mu abo abaana 26 baali balenzi, abaana 30 baali bawala. Twasobola okufuna first grade 52 ku baana 52, twafunamu ab'omuna baali 3. Munnakifuma Naggalama Town Council fe twakulembera, mu Mukono District twakwata kyakusatu, mu Uganda yonna twakwata ekifo kya 13. So tukyebaliza Katonda. Enkola yaffe nga father wemuwulidde ayogerawo tetandise kati. Kino ekintu si kwe gusoose okufuna 100% first grades. Twakikolako mu mwaka gwa 2023, twafuna first grade zonna zaali 53. Guno omwaka ekikufuula ogw'enjawulo ku myaka gyonna gye tuuziza bakandideti wano bwe buna bwe twafuna. Myaka gyonna twali tufuna first grade, naye ng'abazadde batubuuza naye ng'obuna temubuleeta. Naye twebaza Katonda nti mu abo abaatula omwaka oguwedde, mu abo abakola 100%, twafunamu abawubuna, ate nga first grade yaffe yasembayo
yali ya point 11. Okusinziira essomero bwe lize likola mu POE emyaka egize giddiringana, mu mwaka gwa 2024 abayizi 556 abakola POE baayitira mu first grade. Mu 2023 abayizi bonna 55 abaatulira ku ssomero lino baayitira mu ddaala erisooka. So ng'ate mu 2022 ku bayizi 5 abaatuula POE 48 baayitira mu ddaala lisooka. Abamu ku baakiikiridde abazadde okuli Godfrey Sekajja basiimye essomero lw'okubeera erisaale mu kubangula abaana b'eggwanga emyaka gye limaze mu nsiko y'ekisawo eri ebyenjigiriza. Era abaana tebaatuswazizza. Nsaba nga bw'ali Katikkiro wa kika nsaba Omwami Lugoloobi olw'omutindo gw'oliko, nga bwe ndi omukuumi wa Ssaabasajja Kabaka, nja kusaba nteekeyo olugambo. Waakiri naawe osembere ku mwanjo wali otuyiggire otuleetereko eno. Nsaba Omutonzi akkirize ku lw'ebirungi, ku lw'ebibala by'owadde Kyaggwe bigende mu maaso. Abazadde mwenna abalwa ntemugwamu maanyi era mwongere otuwa abaana. Abasomesa abali wano feri mu bukuumi bwa Kabaka tuli bakesi. Abasomesa abali wano bonna bamanyi okuva kwasooka naye baagalika, era omwana waba tulinawo omutadde walala ekifo ky'omuwa media abakosange nga bamulinnye muleete wano mubakwase bajja mulabirira ate ajja kuvaamu ebibala ebirungi. Kulisa Naggalama Junior buwanguzi. Headmaster waffe mukulu Ronyoyi n'abasomesa baffe n'abakozi bonna batukoze bulungi. Era tubeebaza olw'ekyo, twebaza abazadde abafubye ennyo okunoonya school fees, ne tuleeta abantu bano wano ne basoma, era ja tugende tukunga abantu abalala abaleete wano abaana mu ssomero lino lya mukisa. Ate lya ddiini, abazadde mutwale abaana mu masomero agalina eddiini. Ndabye okwaya wano nga bamusaayi muto bakoolobya ne faaza n'anyenya omuki, n'olw'ensonga ey'amasomero gano agalimu eddiini malungi nnyo. Nze wano baddewo n'abayizi eyasooka Serwadi Maaka kati ali ku St. Cyprian Senior 3, Sendege yamaze wano naye yageze ku St. Cyprian, hadi nawano abazzukulu Sekajja Aston Ashe wali wano, P7 wuuyo, nina Diana Zalwango. Diana weyayo zawedde, imuka bakulabe oyo mukyala wange. Ninawo ne Shamima wano, Shamima Alwa wa P3. Ate kati sebo kutegeeza neyo ne simu wenda zazintani naye abasajja babiri njagala kubanona nabo kubayingiza leero. N'olw'ensonga ffe tuli kakuyiga okulanga essomero lyaffe lifuna abaana lisobole okubeerawo. Ne sipiika w'eggombolola y'e Nakifuma Mumyuka Frederick Sonko naye asiimye essomero lw'okubasomeseza abaana ate ne bayitira waggulu nti nga abazadde tebejjusa kulonda Naggalama Junior School. Frederick batya Muzungu, ssentebe w'ekyalo bakiyita Gonveeyo, ate sipiika w'olukiiko lw'eggombolola ya Myuka Nakifuma mu Bwakabaka bwa Buganda. Nesiimye nnyo okubeerako nammwe. Amasomero amangi gonna ne mugaleka ne mwesiga ffe, nsuubira temuli wantu wakyama. Abaana ndowooza tugatte engalo zaffe tubakubireko mu ngalo bazadde baffe. Ekyokubiri, njagala okwebaza abasomesa bonna olw'omulimu ogw'omuwendo gwe baakola. Nze ndi musomesa era tumanyiddwa nti tufuna omusaala si mulungi nnyo, naye essanyu tulifuna ng'abaana baffe bamaze okuwangula. Awo wokka we tufunira essanyu, naye mu by'essente tetuliyo nnyo. N'olwekyo ng'omusomesa tuzze olwaleero okusanyuka olw'obuwanguzi bwe twatuukako. Okkirize ekiri mu tukimanyi kirera. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. God bless you. So much, and I'll be always remembering you whenever I put on the vestments that you have offered. Thank you so much. Bangambye okwambala
kati nokanyambalemu olaye bwekini waba mpimiddeko owasimanyi olinabayi ekyambalo kino wekiraba bino beera very expensive kubanga ekimuli kino oba tebakikubako obukubi naye kiruke kiri very expensive oba bakigiza sente meka sebo oba sentipo naye banaye mwebale nnyo mwebalire ddala omukama abaddize obulwe nakyambalanga nja kuba nzijukira junior era nsaba omukama oyo awo yesaala naye mbasogedde ku junior naye nga bulwekyambala enabawa emikisa enamwe n'abazadde mwebale nnyo mwebalire ddala oba mpumyemu batya mbadde ntidde nga omutwe gujja kubita mulenga kino kigenda kubeera kitya naye nga mwebale nnyo